Oluvannyuma lw'okuwangulwa muna NRM Susan Nakawuki ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Mawokota South Yusuf Nsibambi ennaku zino azze ayogera ebikankana. Nina amanyo 7 agavaamu maze emyaka 4 sirya nnyama mpereza ssente ntekemu amannyo. Mu bbanga lino era mwe yagendedde n'asisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga kino takyegaana. Ono yatuuse n'okutegeeza nga guno bwe gutali omulundi gwe ogusoose okusinkana Pulezidenti Museveni nga babadde batera okusisinkana ne babaako ensonga ze boogerako. Omwaka ogwedde nasinkana Pulezidenti emirundi oba 3 oba 2. Kati akageriwe kali nti Nsibambi yamyuka Pulezidenti wa FDC mu Buganda. Bakulembeze banne mu kibiina bavuddeyo nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi waabwe Juma Akankwasa ne bavumirira ekya Nsibambi okusinkana Pulezidenti Museveni. FDC tugamba bwe tuti nti FDC ffe aba Kampala Metropolitan ne Buganda ffe tetuli mu ekyo omukulu Honorable Nsibambi kye yakutte era tukiwakanya. Kati bano baagala abakulembeze b'ekibiina baveeyo bategeeze eggwanga nti ekikolwa kya Nsibambi yakikoze nga ye ng'omuntu wabula si ku lwa kibiina. Buli bwe tuva mu kalulu konna FDC efuna ebyo biwundu naye abantu bakiraba balowooza nti kiba kyakusaaga kiba kyabulabe nnyo tetugenda kuddamu kukkiriza abantu bwe batyo. Bagamba bakooye bannakigwanyizi abakozesa ekibiina kyabwe okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ku luno buli bwe tuwa ekifo kyonna ng'akulembera mu FDC nga bw'afuna akagaapu balinga bagamba nti bakozesa FDC okugenda okulinnyirako amadaala bo bagende bafune ebifo ebyo. Balumiriza nti Nsibambi abadde ng'eyalekulira ekibiina kino kubanga n'abakulembeze abadde bavuganya ku bwa pulezidenti abadde tabakuyegera nga bazze mu kitundu kye ng'enkola bw'etera okuba. Eyatukwatira fulaaga Patrick Oboya Muliyati bwe yayingira mu mpigi amazima gennyine Nsibambi yamwekweka n'agaana kujja waali. Omulundi omulala na 2026 twabadde ne Honorable Nandala mu kaluluke twagenze mpigi nga kwolwo olunaku Nsibambi yali ku radio ng'ayogera ne twetoolwa mpigi yonna ne tugenda ne Butambala era n'agaana kujja waliraale y'omukulembeze w'ekibiina akwatidde ekibiina flag. Kati bano baagala ssentebe w'ekibiina kyabwe Jack Sabiti okuyita olukiiko lw'oku ntikko LUSEC Nsibambi akangavulwe ng'amateeka g'ekibiina bwe galagira. Otuuze abo abagenze ew'omukulembeze w'eggwanga ng'ate ba kibiina kyaffe nga tebanaza kaadi obayite batuule mu disciplinary committee bwe bagaana bakakase ensi nti FDC bakoze eki bagivuddemu. Era baagala ekibiina kiteekewo enteekateeka n'eggwanga okutwalira awamu okubudaabuda abantu ababeera bawanguddwa mu kalulu. Bwe tumala kuva mu kalulu abantu abamu tebamanyi tebalina buwongo obulina kapasite ya kuhandolinga ebivudde mu kalulu. Awo nsabira abasawo bannange ba clinical officers ba doctors ba nurses abakugu tweteekateekerenga abantu abamu okuba kansulinga okuba budaabuda babalansinga obwongo. Bino byonna byogerwa naye abakulira ekibiina ki FDC tebannaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.